Njala kulya muyembe guno. Sigaddemu. Atandiise Okulya Obuyembe. Nkabimpe. Kaze nayo. Nzokunsalako ekigambo. Temuli baawo. Naye mulidde kabisa. Spice oyo. Amuke hayo. Ni bulungi nnyo. Mwinayo obuyembe obubisi obulala kubanga. Oranzo saba obuyembe. Nayo. Kande obuyembe. Omunyo. Obuyembe obubisi. Munyo mungi. Kanyone ku mazzi. Kimanyi kano gena kasalayo kwa kalimu brand. Jacket. Spice. Abana bakunywa. Amba nkugoba neto na kibuka. Era si jacket. Ndio. Bamukuyimba. Bimbide waiswa. Uko wetabu. Wabade bayimbi babale. Mukolo guno yes. Awo ndi mwamukise kwanga nayitibwa. Mukolo kutambudde kutya. Kutambudde bulungi, abagole balabise bulungi, abagenyi badde ne vibe ennungi. Yes. Omukwano gwo ne waiswa muvaawo. Waiswa musanze mu bintu bingi nnyo, ampadde ku magezi mu bintu bingi nnyo. Era nali ndi awo nga kasimu kankubirwa. Bane nno mukole konze bannange ddi. Ne mugamba njagezaako okubaawo. Kuba ninayo obuvuluvulu nga olaba olunaku lwange luli bwe luti but had to come. Nange bambereddewo. Banyumye nnyo. Banyumye nnyo. Banekaanekanye. Ebiriwa. Ate binnumira. Ngate binnumira kinnakuba omusanyufu. Gwe ogenda ku mikolo gy'abanoonyiga bunyizi. Waliwo okusanyuka ne tukoma Spice. Ujiri otutegekerera akaamala. Kutega neno ne time yange nange ejja kujja. Obuzibu obusangawa ku byonna wenfumbirwa gwofunamu ki? Nfuna essanyu nti omuyimbi wagavu. Nte gumiikiriza. Ebirungi birwawo kujja temala gagwa. Eyo yaddi. Tolaba tufaanagana kati tugume babiri. Ayi ate omuyimbi kitegeeza ki? Bagambe mbu nteekeddwa. No, sagala ku influencing abantu kufumbirwa sigwe mulimu gwange. Mulimu gwange kuyimba. Buli omu addemba okufumbirwa lwayagadde okufumbirwa. Nga mbutyako ki? Sinnaba kwagala kufumbirwa. Nkyali muto myaka 21. Ayi nkyalina bye nina okutereeza nga nze omuntu. Kiki kyewatereeza ewange kyogamba ekiteredde? Kiki kyewatereeza ewange? Onfunidde musajja neŋŋaana mufumbirwa. Tukunoonyeza omusajja? Onfunidde owuwo neŋŋaana bonna newoleta bataano jabafumbirwa. Nga noonyaayo kikubanoonya. Ani agembunze kyenja anti gwe otadde ku pressure. Simanyi buzibu bwo buli luddawa. Nze mmanyi ebyo byama byange because abawanga atagenda kuba musajja wa kyalo. Oba mwakwataganye nnyo n'ekiba n'ogenda mu ttiimu nakyeyombekera. Mukwano tomubuuza nnyo bintu bye saagala kuwulira. Saagala nnyo. Mukwano buli omu waddemba okuba mu ttiimu gy'ayagala naye beera gy'oli. Oba ku 13 ogenda tulaga omusajja. Olunaku lwa music lwa kuyimba abantu si lwa kulaga basajja. Netomanya kinyegenyege kiyinza okunkwata awo. Ninga baby kyangu wamma badde bansumbuwa nnyo. Simanyi wabula ndeka. Simanyi. Nkulabikira ntya nguyina. Wala omuntu gw'olaba ne kati nga ggwe nkulaba nti olina omukwano olina n'ekyejo osobola okubeera nga ggwe mukazi mu. Ngobeerawo baby. Kati ng'ono ali ku kamera sisuubira nti ayinza ofumba. Byanjawulo. Omwaka gugwako. Bane tulina akayimba akasinga mu ggwanga. Sitera nnyo kwagala kwewaana ku byennyimba naye kayimba bane Mukama atuwadde akayimba akalungi. Era njagala kwebaza Nis Henry yakawandiika Brand Beats yakola production manager Roger yakalonda kwazzala ennyimba nnyingi. Naye nagamba kano. So nange yakayimba of course. N'abawagizi abakaagadde. But we've had a couple of songs omwaka gwonna, but I think this song has been really different because lugenze wonna wansi waggulu mu bato mu bavubuka mu bakadde and I thank God for that. Okay. Oluyimba olwo seriyo rating otya ku nnyimba endala ezifulumiddwa omwaka. Nandyagadde nnyo kugamba nti lu number 1 naye nza sirina nnyo lukusa lugamba lujajinga olw'ensonga sigwe mulimu gwange gwa kuyimba nendekera abantu ne bakola ki ne basalawo ne over ndoza emyezi 2 kati nga tufulumiza video it's been trending number 1 even now when you go.
oli waddemu otwalanga bw'oyagala. To me it's my number one. Bayimbi kiwuyinza okugamba nti no nabo babadde bakugoberera awo bwe mubadde mu trending bangi. Like that, your top 5. Nyinza utasobola. Andi mu business naye okurankinga abantu si mulimu gwange. Obanyi lwaki tuli kuya enda twagala just not in a. Let me tell you, kuva twava mu lockdown music okuamaanyi. So njagala ku appreciate nga buli mwimbi nainagezaako kulabanga asigala li relevant tekibadde kyangu. Sijasobola kurankinga abantu kubanga gwo si mulimu gwange nga bwe ngambye. Mulimu gwange gwa kuyimbira abantu buli omu natwala kyayagala. Si kujaji ngono yasinze ono eyo option yange eba yange enganze nengamba. Omukulu ogamba otya? Emikolo gy'abanno giyimbyeko mingi. Nkyagirya. Kuba emikwano nina mingi nkyali embaga. Ejijjo gye jaddi. Nange nja kukola. Very soon. Next year. Nja kukola. Tebinyuma nnyo kuwabbanga naye nja kukola.